Zibadde ziwera ssaawa nga 2 ez'okumakya ekikangabwa ne kibuutikira abantu abadde babeera okumpi n'ekifo awayibwa kasasiro ekiteezi ettundutundu ku kigulumo kya kasasiro we kibumbulukuse ne kibuutikira ennyumba zonna eziriraanyeewo omubadde ne kalina ey'emyaliro ebiri. Kasasiro ono bw'abumbulukuse aziise enkuyanja y'ennyumba zonna ezeetooloddewo era omuwendo omutuufu ogw'abafudde tegunnamanyika. Naye abantu abamu babasimyeyo ne bavaayo, mpozi waliwo mukwano gwange bamuyita Nuulu ekimumenya omukono. Ennyumba nga 50 bazibuutikidde wano. Waliwo kalina wali simanyi oba mugirabye egudde, omukyala akyali omu alaajana, ebbugumu lingi, tufiiriddwa abantu be tutannamanya na muwendo. Enjege eneesombodde Namungi w'omuntu okuva mu buli kanyomero okujja okulaba ogubadde era bangi amatama bagazisa enkondo nga balaba engeri kasasiro gy'abeefuulidde n'amira abawera. Kabadde kaseera kazibu ng'ebimotoka biweetiye birwana okunoonya oba waliwo abalamu abasobola okuziikulwa kyokka buli abadde aggyibwayo gubadde mulambo. Ng'ogyeko okuziika abantu ebisolo mbadde ebiraalo by'ente embuzi n'ebirala byonna biziikiddwa mu kasasiro era waliwo n'abalabiddwako nga baziikula ente ebadde ekyali ennamu wakati mu bantu okwewuunya embeera eno. Enjege eno ng'egwawo waliwo abalabe kasasiro ng'abumbulukukira era batubuulidde bwe kibadde. Nendaba nga ebintu bitandise okuyiika amazzi neŋŋamba nendaba nga tanka ziri zitandise okugwa zine ndowooza bigenda kukomaawo naye nzolaba nga n'emiti gitandise okukola ki okukutuka kati waliwo omulala kuuza abadde awo asula awo n'akayumba ke awo bakaziise ndowooza byebintu byemulabanga awo kati yo omulenzi omulala kuuza wetumugjeeyo netumugjayo ye n'agenda mu ddwaliro omukyala we n'omwana abo balabika bali awo. Mulimu abantu ababadde wano nga bakyali balamu. Tusuubira nti singa tufunye obuyambi rescue team nejja mangu twandibadde tufunamu abantu abalamu. Waliwo amaloboozi g'abantu agabadde gawulirwa wansi eyo mu bifunfugo era biweetiye ne bikola buli kyetaagisa okulwana okubajjayo wabula bagenza okubajjayo nga gwawedde mudda. Okubumbulukuka kw'ettaka lino wayolesa ebifo nga 4 kyokka buli wabumbulukuse ennyumba kasasiro zaaziise tobala. Waliwo ababadde bakolera mu kifo kino okulonda obucupa abategeeza nti ennyamfa zaali zeeyoleka dda mu kifo kino era n'okulabulwa okuva eri KCCA kukolebwa wabula buli omu n'atakitwala nga kikulu. Abasite kanso baali bakitugamba ne tuteekawo n'ekitabo nga bw'oba oyingira omala kola ki kusayininga inikeesi nga kiguddeyo tumanya nti gundi yayingidde gundi yafulumye. Ne tubagamba kasasiro watuuse takyalina kubeera mu bantu amazzi agakenenuka mu gano okusinziira ku b'ebyobulamu baatugamba dda nti amazzi ga butwa. Newankubadde abantu bangi bafudde waliwo embwa eziziikuddwayo nga zikyalinamu. Waliwo abatidde embeera enaddirira ne batikka ebyabwe okwabulira ekitundu abatuuze bibaddewo buli omu abadde abyogerako abiddiŋŋana. Bantu bali mu bulumi gavumenti weba atuwummulamu etukakase amazima naye tukufa tuggwawo. Ate ebisasiro byali byajjula dda tuwulira baagula naye tebagenda nga bw'otegeera nti ebyayo esooka kulowooza ku bano abeekalakasa wedda byesooka okugoberera naye bino terina muntu abigoberera. Twagala n'abo abakosebwa okukwatizibwako n'okuyambibwa kujja kudimba kusaba buli kitongole kyonna na buli muzakisa okuyambako abantu baffe mu mbeera eno oba oliawo eyakanayo kyani. Minisita w'ebibamba n'ebigwa tebiraze Lilian abeera atubuulidde ku nteekateeka gavumenti gy'erina eri enjege eguddewo. Tugenda kuleeta butensi n'ebirala esobola kuyamba abantu ne bafunye ebizibu bajja kubeerayo n'emmere tujja bireetayo bawe bafune engeri basobola okusurvivinga naye nga kisinga kya makulu kyendi kubasaba nti abali wano era olaba enkuba tunda waggulu olaba nti enkuba era ejja kuddamu etonnye tomusigalayo kubanga olaba nti waliyo kino kiseera kya nkuba ate kale olaba what has happened tosobola kubeerayo ate nga olinda esokeddemu. Kyensaba abantu bakirize ate ababaka aba politics tusoke tubatekeyo wabali. Amyuka akulira KCCA Engineer David Luyimbazi agamba ne KCCA ku kiguddewo tetudde era erina byegenda okutereeza. Tubadde tukya operatingira wano awayiise tubadde tuli ku side eri the east side ya landfill gye tubadde tukolera nga tuyiwayo kasasiro because naffe tubadde tumanye obulabe danger eri ku side y'eno so tulina emyezi nga 9 paka 12 okubanga tumazewo n'ekeezi 4 we buzibidde nga poliisi etegeeza nti emirambo 7 gye gyakaziikulwa wadde ng'omuwendo gukyali mutono ddala n'abalala 3 abaakaggyibwayo nga balamu. Emirambo gino gyonna twagitutte mu kuwanika mulago awo abantu be bajjako naye omulimu guno tekugenda kuwa leero tukyali wano tuyinza n'okumala wiiki namba nga tukyakola omulimu guno.